Ate waliira nga tuvuddeyo Paalamenti etendereza emirimu egize gikolebwa Maj.Gen.Julius Oketta eyafa ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde. Abaka bategeezezza nti omukulu ono yandifudde nga genero omujjuvu olw'obuyigirize bwe n'emirimu gy'azze akola. Bannamagye bakedde kunganirika mwocha kwa kasi okwasibwa omulomo gwa Maj.Gen.Julius Oketta yafa mu kiro kya keesa olw'omukaaga. Nga bamaze okukubakirisa evvannyuma bagutadde mu mmotoka ya UPDF egufuza okutwala ku Paalamenti. Eno gutuusiddwayo ku Ssaasatu n'ekitundu kukwasibwa myuka sipiika Jacob Olanyi n'omumyuka wa Katikkiro asooka Jeno Moses Ali n'abalala. Bweyingiziddwa mu Paalamenti abaka okubakirisa evvannyuma nga mubaze kuliko n'omumyuka wa Pulezidenti Edward Maduka Sekandi era ng'obudde amaliriza nga basasira nnamwandu Susan Oketta. Samunan abaka Paalamenti batudde okusimya emirimu omukulu ono gyakoledde eggwanga nga wafidde nga emyuka wa ssentebe w'enteekateeka eya Operation Wealth Creation. Prime Minister Dr. Kanogunda yalese ekiteeso ekisiima emirimu Oketta gyakoledde eggwanga. The late Honorable Maj.Gen.Julius Oketta for his dedicated service to the nation. And the motion is moved under Rule 47 of the Rules of Procedure of Parliament. Ategeeza nti Oketta yafudde olw'omusaayi okutonya amawugwe okusinziira kwa lipooti yavudde ew'omusawo. Certified that the late Honorable Maj.Gen.Julius Oketta indeed dedicated all his life to the liberation. Ate akulira olwo olugagamentu Paalamenti Winikiza atendereza omugenzi Olovumu okwewaayo n'amaanyi ng'abadde yassamu ng'akola emirimu gy'eggwanga. And love for duty, not for the sake of fulfilling an appointment. Whoever is in uniform, we should respect them as such. Nationalists who are serving our country. Ate omubaka wa Kalungu West Joseph Sewunga asabye gavumenti erabire ku mawanga agagiriraanye ewaabwe gy'asibayo abakulu obusiriimu mu budde nga tebannafa. But this one does not deserve this rank, this one deserves it. This man was deserving a general and above. Bagambye nti olw'okususula kungi mu magye nga kikimu bibaviirako okufa amangu. Wabula bano omudubisi wa UPDF General Katumba Amala abalungamiza nti waliwo obwenkanya mu magye era nga balina emitendera gye bagoberera okuzza omuntu. We have overcome and we have left behind us the issue of who came from which army as far as the UPDF is concerned. I am the product of the UNLA, which General Oketta served, which Ola served, which General served. So this is a national army, as I speak. Omugenzi alisiba muleka mwenda n'omukyala ng'olunaku olw'enkya bakusabira omwoyo gwe ku Allied of Africa embuya. Ate bo ab'enganda z'Oketta gy'azaala okuli Lowum Odinyon ne muganda Paul Oketta abatuuse ku kyalo Lwakyo era mu disitulikiti ya Amuru nabo mwogeddeko birungi byereere. A man who loved the young people, a man who had a vision for this country. He has been working very hard to see that there was a regional intervention. Fought the Lord Resistance Army and until when they were all repulsed. Julius Oketta loved peace. He's a peacemaker. Bategeeza nti okufa kw'omuntu wabwe kwakuyiwala nnyo era nti akoze bingi okuzimba ekika kyabwe. Wano wachako gore mebino kanyu wabedu benekere en. Ye ntanamu agenda okuziikibwa eri mu kusimbibwa mu maka ge. Julius Kafuluma, Obedi Lutale, Rachel Nakasi ne Benson Ongombe bakusakidde eggulu ino lwa Bukedde TV.